Enteekateeka y'okwongera okutumbula ebyenfuna mu ggwanga, bannayuganda bakubiriziddwa okwongera okutereka n'okusiga ensimbi nga bazisa mu migabo si mu bintu bikalu byokka. Bino bibadde ku mukolo bbanka ya I&M mwetongoleza enkola empya ya I&M Capital okuweereza bannayuganda nga kwetabiddwako Engineer Proscovia Njuki. Ssentebe wa boodi ya I&M Banka, Omukungu Francis Kamulege yasabye bannayuganda okwongera okwenyigira mu kutereka mu migabo wabula balabudde ku bitongole ebitali mu mateeka ga ggwanga nti bye biviiriddeko okubabbako ensimbi zaabwe. Buli lwogenda owantu omuntu yenna yenna n'agamba nti nno leeta ssente bwe ziti ngenda kukwama amagoba agafaana bwe gati mubuuze ddala ddala oba alina layisinsi eva mu Capital Markets Authority emukkiriza okukola bizinesi eyo. Omuntu bw'aba talina layisinsi eyo ebiseera ebisinga kiyinzika okuba nga omuntu oyo n'ebintu byakola era byagamba byagenda okukola tebiri mu makubo matuufu. Tunaba na kutwala ssente z'okugamba nti tuziteeke owantu tuzifunemu amagoba tukunnyonnyola ssente ezo zigenda wa era omugabo gwa bitundu 10 ku buli 100 kampani eno eyinza okuba nga esobola okukufunira ng'ezitadde mu kifo bw'ekiti naye ate awo waliwo ebintu ebifaanana bwe bityo. Atwala banka eno mu Uganda Robin Basu agamba enteekateeka yakuganyula bannayuganda nga abantu balina okutereka n'okusiga kibayambe mu biseera byabwe nga n'obukadde mwe muli. It is necessary to keep some money aside, otherwise why do we work? Why do we go to the office every day? Obviously we need to have money in the future, and that is really important from a sustainability point of view in terms of you sustaining your lifestyle. Dennis Kizito akulira okulabirira n'okugoberera akatale mu kitongole ki Capital Market Authority naye alabudde bannayuganda okukolagana ne kampuni n'ebitongole biri mu mateeka. Simbi bannayuganda bangi nga bwe muwulidde bafiiriddwa nnyo ssente zaabwe mu bintu nga bino. Bwekityo tubakubiriza okukolagana oba okukwatagana n'abantu abaweereddwa olukusa okubayambako okusiga ensimbi. Ssalongolole Fred okuva mu Kyaddondo CBS Pewosa akunza abantu bakyukya okwongera okukola ennyo okukulaakulana. Abantu bangi nnyo abatamanyi kukwasaganya bya bugagga bwabwe. N'abamu tubasomesezza kati nga ffe mu Pewosa gye tuli ow'Omutanda tubasomesezza okutereka ki bakulaakulanye bagagawadde naye we batuuka gye bagenda eyo ne batamanya bintu bya kuteekamu ssente. Noti ya I&M eno Capital Bank ejja kutuyamba nnyo okwongeramu financial literacy mu bantu. Tone Kitenda, BBS Telefina, Gambuuze.